Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nojegatako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video. Waliwo omukyala eyambuuzizza n'angamba nti buli wensala enviiri z'owansi nfuna ebitulututtu oba mbutuka. Buli wasala ndoza mukitegedde ekintu ekyo bangi bakifuna. Kyenkusaba kyolina okusooka okukola nga tonnaba kwesala nviiri ezo ez'owansi, nkusaba ofune ebintu bino. Okusookera ddala nkusaba ogule spiriti bw'oba osobodde. Spiriti waba yalemererwa nga bw'omala okwesala n'omusiigawo era osigala obutuka oba ofuna ebitulututtu wansi, nkusaba ofune enniimu. Nkusaba ofune enniimu. Enniimu eyo bw'omala okusala bulungi ku ddakiika yennyini nga wakamaliriza, nkusaba osooka ofune ekiwero nga kiri ekiwero ekyo oba akatawulo kateeke mu mazzi agabuguma bulungi nnyo, yisaawo bulungi nnyo w'ova okusala, yisaawo amazzi ago nga gabuguma. Beera nga avumbavumba, kuyita okuvumbavumbawo ndowooza. Beera obeere ng'onyigaanyigawo n'amazzi ago agabuguma mu katawulo. W'omala okunyigaanyigawo ng'olaba nti onyizeenyizeewo bulungi, funa enniimu onyiga ejjwisi w'enniimu ogende ng'osiigawo w'osaze, siigawo jjwisi w'enniimu eyo. W'omala okusiigawo jjwisi w'enniimu, ddira ekikuta ky'enniimu eky'okungulu ekyo w'okinyiga bw'oti, ekikuta muvaamu otuntu otubalagala mu maaso. Ndowooza kye wali okikozeeko, wali okirabyeko. Kati otuntu otwo otubalagala mu maaso nkusaba otunyige ng'otunyigira mu ngalo, tujja kuvaamu tubanga tutuuyotuuyo. Tunyige omale otusiigewo natwo, tusiigewo bw'otyo osobola okunyigira kuli kwennyini nga kw'onyigira omale ogende ng'osiigawo, togenda kuddamu kubutuka. Era ebintu ebyo singa obeera ng'obadde olina blender, osobola okufuna ekigagi bulungi nnyo n'oggyamu ebyo ebibeera mu makkati eby'ekigagi, n'ofuna n'ekikuta ky'enniimu ekyo n'obiteeka muli mu blender. Ebikuta by'enniimu obisalaasala butontono n'obiteeka mu blender, n'oyiwamu ne jjwisi w'enniimu yennyini. Kati w'omala n'obikuba osobola okussaamu otuzzi nga tutini oba n'otateekamu. Kati w'omala ofuna akacupa n'obiyiwamu. Buli lw'osala ng'osiigawo birungi nnyo. Ate birwawo okufa olw'ensonga nti ebikuta by'enniimu ebyo bikuuma eddagala niba nga terifa mangu. Kati bw'otyo tojja kuddamu kubutuka singa onaba okoze bw'otyo. Ekintu ekirala kye nsobola okubuulira, oba omanyi nti olina obuzibu bw'okubutuka, osobola okutoolako obutoozi, tosala kumalako. Tosala kawalaata kumalako, toolako obutoozi. Osobola okufuna walwozi makansi, waliwo tumakansi otutono otulungi nga tetugumu. Makansi eyo nnungi nnyo, ebeera ejja kukusala bulungi wansi. Wegamba gigwesa n'obwegendereza mpolampola, nungi nnyo, tomalaako. Ate okumalako si kulungi, ekyo nakyo nakibabuulira. Bw'oba osala enviiri z'owansi, okumalako akawalaata nga togenda kusiigayo ddagala si kirungi. Kirungi n'otoolako obutoozi katono, n'otoolako ne kusigalako obutonotono. Kwegamba omanye nti olwanyisa n'ekyo eky'okubeera ng'obutuka. Mulimu abantu abalina emibiri egitali mirungi nga nawasigako eddagala eriri litya ng'otuviiri otwo tukula tuyingira mu nnyama. Ekisinga okuleeta obuzibu abantu okubutuka, otuviiri otwo tumanyi okukula nga tuyingira ate mu nnyama. Oba omanyi nti okwesezza ku bintu eby'enjawulo bigaanya, okwesezza ku sipiriti ow'enjawulo osigadde obutuka, kyenkusaba tandika okubeera nga toweemalaako, otoolako obutoozi ku nviiri ezo. Kijja kuba kirungi nnyo, kijja kukuyamba obutaddamu kufuna bitulututtu ebyo. Kuba buli w'obutuuka ebitulututtu bireeta ebintu bya bbulaaka wansi n'oba nga tolabika bulungi. Simanyi oba ekyo mukimanyi abakyala. Buli lw'osala n'omalako nga wabutuka omulundi ogwasooka, kati obuntu bwa bbulaaka obwo busigala ku mubiri ogwo, obeera omukyala omweru, obeera tolabika bulungi. Oba okitegeera. Kati n'olwekyo lwanyisa ekintu ekyo olabe nga toddamu kubutuka. Kola nga bwe nkugambye, kigenda kuba kikuyamba bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video mubeere bulungi. Mweraba.